atwaba ku motion media nate nkwaniriza nnyo nnyini ddala mu ttuntu lya leero genkuleetedde agakagwa waagokya omubaka okuva mu acholi amanyikiddwa nga Gilbert Oulanya bumukeeredde luvannyuma lwa kakiiko k'eddembe ly'obuntu okumuyita abitebye ku bye yayogedde ku mutimbagano. Atulaba omubaka Ono Gilbert Oulanya yakoze akatambi mu bitundu biri ebya acholi ng'agamba nti abalalo beefuddemo mu kubatwalako ettaka lyabwe era yalagidde nti mu ddakiika 5 bano ebadde ayagala bave ku ttaka lyabwe era mu lukuŋŋaana lwe babaddemu n'abakulu okuva mu acholi yategeezezza nti kyekiseera abalalo bano babaviire ku ttaka lyabwe nti tebajja kukkiriza balalo kubafuka ku mutwe kubba ttaka lyabwe nga balaba nti abalalo beefudde ekirala okutwala ettaka lyabwe okulirundirako ente n'ebirala. Ichali waduni aba chimari igera daruka uteki netaro uyebe na mobe ichali wando wapilu wiwa nika aba chimari telo keni domine achuli mati ya bao ichali iamuro biblia paris ilego wege madike Wabula okusinza ku kiwandiiko kye tulabyeko ekyaleeteddwa mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, Mariam Wangandya antegeezezza nti baabikootinze era ebigambo bino nti bisiga obukyayi era bityoboola eddembe ly'obuntu nti byandireetawo n'ekitta bantu mu bitundu ebyo. Videos we watched depicting him to be inciting the people of his region to get up and commit acts of violence against the people he called the Balalo. To quote a little from, much of his speech was in English, was in Luo, but I took the trouble to have it translated. He, among others, said, I have not gathered you here for many words, but I want action. Time for staying on our land is over. They must pack their animals and leave, and we are giving them only 5 minutes. Mariam Wangandya agamba nti okuva lwe baafunye obubaka obwo ono bamuyise aje abitebye mu kakiiko kano wabula bakanze kumulinda nga tebamulabako. Kaakano basindise ekiwandiiko ekirala eri sipiika wa Parliament okukaka omubaka ono okujja mu kakiiko annyonnyola akawonvu n'akagga gye yajje okwogera ebigambo ebyo. We are tired of stupid talks or false claims that we are in good terms with Balalo living here. Let nobody come here and susu on our heads in our own, on our own land. From now, boys, prepare your whistles and anything. Storm the bushes and see that Balalo live now, whether they want or not. Objective number 3. It says, all organs of state and people of Uganda shall work towards the promotion of national unity, peace and stability. Everything shall be done to promote a culture of cooperation, understanding, appreciation, tolerance and respect for each other's customs, traditions and beliefs. I also want to make reference to Article 21 of the Constitution. It says, no person shall be discriminated against on the ground of sex, race, color, ethnic origin, tribe, birth, creed, etc., etc. That's why we had invited Honorable Gilbert Oulanya. We had invited him to come on Tuesday this week. He said he was unable to come. Himself opted to come today at 10 a.m. Once again, he has not come and he has not picked our calls. It's for that reason that we took a decision to issue him a formal summons through the Right Honorable Speaker of Parliament, a copy of which is here. And through this summons, we require Honorable Oulanya to
to report to this office on 6th November this year at 10 a.m. nga nakafuluma bwe nti wabweru w'ekizimbe ekiriko akakiiko k'eddembe ly'obuntu wensangidde Ono Gilbert Oulanya naye ng'atuuse mu kifo kino annyonnyole lwaki yayogera ebigambo ebyo. Ono antegeezezza nti tagenda kubirumamu, bye yayogera yabyogera ategeera bulungi era ayagala abalaalo bano babaviire ku ttaka lyabwe. So, what do you have to say about the allegation that you incited violence to the people of Acholi? That you want the Balalo to leave. Yeah. You know, the allegations put against me is quite baseless. For me, I am trying to re-echo what the president said. The president of Uganda, Yoweri Museveni, said Balalo must leave Acholi land. And the president has given the deadline. That is on the 15th of November. Agamba General Yoweri Kaguta Museveni tibwahabulwa President wa Uganda yayisa dda ekiragira abantu bano okubaviira ku ttaka wabula yeewuunya lwaki bakyalemedde ku ttaka lino. To re-echo what the president said. And we are saying Balalo must leave. And it is true, Balalo must leave. Even right now, I'm on my way to Acholi to tell Balalo to leave the Acholi land. There's no secret here. And they invited me to come by midday. So I am here. I'm going to meet them. Ono agamba ng'ovudde ku ebyo byonna nti abantu bano basusse okubakoosa akajiri nti n'ensolo zaabwe okuzitambuza okuzijja mu kitundu ekimu okuzitwala mu kirala munnange tebakkirizibwa nti era ate bbe zaabwe eziba ziyingira mu kitundu kino babawa n'obukuumi obubakkiriza okuyingiza ensolo zaabwe zino. Up to the ground level by the Balalo animals. Not only that, currently, if an Acholi is buying animals from this side of Karuma, the animals bought by Acholi is not allowed to cross Karuma and go to Acholi land. But the animals for Balalos are being cleared very fast, and their animals are being escorted by the military personnel. So what is the interest of government? What are the relationships of government and the Balalo? So we are really so bitter. As one of the leaders from Acholi sub-region, we are not going to sit down, and we shall not be intimidated by pushing words into our mouth. Because I did not say that the Acholi people should carry pangas and cut this Balalo. This is quite baseless. That's why I am here. Ono ngambye nti oluva wano ayolekera mu bitundu bya Acholi okwongera okubunyisa enjiri okulaba nga Balalo bava ku ttaka lyabwe. Ebisingakaawo nja kuba mbikuwa era nga tujja kulondola ensonga eno okutuuka we tunaatuuka ku nkomekerero yaayo. Era gwe ali ku Motion Media bwabugambye yongera subscribinga Motion Media YouTube, Junior Moses Facebook oba ng'onfuna bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka wangaale mweraba.